nkwaniriza neera tukomyewo obuteesagga tuze kumalayo programu yaffe tuli mu kitundu ekisembayo tuli mu programu labuka nze nayigadde olwomuweereza wa programu eno kujjukiza subscribing oliking ate okomenting programu ya mukwano maka bufumba wetukutte ndibasa yagamba gwe tukozesanga example ndibasa genda yo labe programu ye jeri tubagiteekayo ndibasa yagamba omwami yamwegayirira ajabeeko shalya omwami n'agaana ndibasa ne yeebuuza mbu waliwo omukyala yamubuuza okukyalo naye gwe wakulanga bakyala banno namubuuza bitya wagende wasenga nti senga sirina tewagenda wa Nakakande kasoto Uncle John ebintu bya Nakakande birina engeri gye byawula okuleeta okudibizibwa ebya Nakakande birina amakulu birina amakulu kubanga ekyabivaamu si bye byali bisuubirwa kyali kisuubirwa anti omukulu ayinza okuba alina bye yali asuubira n'abisanga nga si bwe biri nga tabirina ate n'agamba n'azisaako n'ekirala n'aba n'essuubi n'agamba nti kati tugeze mwogedde ku bigambo nga ebya senga Nakakande ffe batugamba nti ekyo tewali mu bufumbo bwe kirina kunkoseza ng'omusajja nsobola okuyambako ku munnange netukitereeza netukizimba ate bulungi nnyo ey'ensonga naye nga mukwano gw'omukola ki ng'omwetaaga omusajja kyeyasuubira nga takirina awo no obadde otugamba nti osobola obikola nemuyambako nemufuna Nakakande kale mwenna nemunyumirwa aba babiri noli n'atadduka naye n'atali mukwano gwo tasobola kugamba tasobola kugamba ate bw'aba takugambye kiba kitegeeza nti era tali mukwano gwe era takwetaaga kubanga buli lwolaba ensobi mu kisenge kubanga mu kisenge omwo tusuubira ssanyu jjereere tutya mukwano gwange yaje tiyakugambye ekisooka obuyonjo kyandibadde kintu kikulu nnyo mu kisenge kubanga nze ne bwe mbeera nga ndaba munnanga akambira kinzikakkanya appetite yange omuyambirako kaakati era ne mugamba nti bwe tuba tutambudde olugendo mayiro esooka mugamba tusooka tugendeko mu kinaabiro n'omugamba kubanga bw'osirika ye ayinza okusigala ng'agudde ekikoowukoowu ate nga jjukira mukyalowooza okutambula kati bw'omugamba nti atugendeko tunaabe kubanga gwe kinkakatako nze nakimanyiira nti ne bwe mba ntambula ntya buli lwe mmala okutambulako nina okudduka mu kinaabe kaakati kyembadde katono nnyo kati ekintu kyonna nga omuntu gw'oli naye mukazi wo oba musajjawo nga mweyagala ensobi yonna ebaawo alina gikubuulira beera ne mukwano gwo kati kiri bwe kiti mu bufunze oba katukifunze nti buli lw'obeera olina okubeera ne mukazi wo nga takoma kubeera mukazi wabula nga mukwano gwo otegeti gwagenda okuwasa bakulabira omuntu kati bakulabira omuntu omukwano guvaawa so omuntu yandifunye mukwano gwo omusajja yayimba wasaani naalonga aniifa nani namubiru tuli eyo mu kisenge ono omukyala ndibasa yagamba omwami we yakuŋŋaana mu bantu n'amugamba ekigambo n'amugamba nti tawoma okitegedde ekintu ekyo nga kiruma bikiba n'abasajja biki bye balabirako obutawoma bw'omuntu naye ekibuzo kyandigenze Uncle John kuba ye musajja ajakiddamu nze nyinza okuba ndi awo manyi neewoomera bali wuwo naye nga buli omuntu lwakubeerako bwe tuba tuli mu kitanda kyaffe bwe mba nina byenkuwadde I need feedback. Abamu basirika. Mpa ku feedback. Ne buli lwosirikirira muli ngambo bate byakuumuuse. Ne John buli lwona nsudiya. Kebaka mukati nineera. Muli nfuna vibe. Nange nempindula ebitasi kwegane nemala yakalimi ne kajja ne katuuka mu kikomi. Kumpi na kutuka. Ne buli muzeeyi mwami John lwonsirikirira.
nawe togenda n'omala n'ogweri kyokka ate n'omuvuma buvumi mu bantu n'empaanaako okitegeera mwami gyo ne prosesi y'okulya wano wana obutungulu wana ennyaanya wana omunnyo naye n'osirika Amuzayi John tosirika. Nalongo. Buli lwonsirikira mba mmanyi tebyakuuma. Anti dola katono nnyo. Badde njagala kwanukula Nalongo. Munange gwe ne bwoba ofumbye ebisiridde era nkuwaaneko. Era yogera. Yogera. Tugende maaso. Uncle John ayogere walinga bwe yatugambye nti munne asobola omugamba nti waneeno tugende tunaabeko n'amugamba awo. Bafunye ka senti kali akatamusanyusizza. Nalongo waliwo omusajja yadduka ewaka lwa bucaafu bwa mukyala. Yadduka n'agenda n'afuna kitooki omukyala era ali wa kitooki oyo bamuleka mu nnyumba. Kaakati obucaafu bwe tugenda okwogerako naye obucaafu bukakata ku mukazi yekka. Nedda ffenna tulina okuba abayonjo. Kaakati waliwo baketi eyo eyennumya omutwe eyo. Esibye mu kitanda. Yesu besibye mu kitando batesibye eyo mulina akazigo kamwe kamu mukyana abisa kadomulera mukola mu bucket ena ani agitwalayo ani ato dola bucket yange ya mukyala yi bucket yange obviously ya mukyala kata mugikola yange olaba bana abantu agenda n'okunaaba engoye nazirekayo gwe n'ozijjayo nga lwaki ozijjayo love naye buvunanyizibwa bwo okutegeera kati gwera ogenda gamba omusajja bwajja n'aloopa omukazi ayoza panti zange zizo za mukazi dola zoza ayoza panti zange talina ayina okuzooza lwaki tazooza muleke musajja dola batuwasa bafuna emirembe tulina obbalabirira egyo gy'emirembe egyo si gy'emirembe Nalongo yaba asanyuka okiriza booza panti z'omukyala omusajja andizoozezza okay munnange ekituufu kiri nti nze bwe mba nfuna omukyala baŋŋamba nti nfunye mubeezi wali ofuna omukyala bwe nali nfuna baŋŋamba nfunye mubeezi asobola okunnyambako ku bintu ebyo naye ekyamazima kiri nti ebintu tuli mu bya mu kisenge mu mukwano omungi byonna bisoboka naye obuvunaanyizibwa obw'okwoza panti oba empale oba okutegula ekintu kyonna nga baketi yandibadde mukyala naye nga bwe nkugambye mu kwagala okungi osobola omutegulirako nze nsobola n'okukunya kubanga ffe tusookinga onaawe osobola okusookinga akannikako naye ekisinga okubeera obyera kyesaagala abatulaba n'abatuwuliriza bakitwale era nze ng'omusajja saagala kintu era bye bimu ku bisinza okwonoona nti kikukakatako gwe ng'omukyala okwoza paati yange ate n'okutegula kazambi yenna abaawo kubanga ebeera paati yakukuuma kisenge kyaffe nga kiyonjo kubanga kwe tulowooza nti bw'onoonjalira essuuka enjeru olwo obuyonjo onooba obukoze naye n'ekyo kyonna kubanga bakugamba bw'oba oyagala okugoba ensowera ojjawo kibunya kati ebintu ebyo byonna olina okukola ki okubanga obitegule naye abakyala nze bwe mbanga nakedde nkya n'enkulaba olimu akasujjasujja dola nsubuga nvudde eri ng'ate sirabangako na lunaku na lumu nti nno nali ntegudde naye ndaba olina akasujjasujja n'enkwata baketi eyo n'engitwala abaana bawala kye bakola akafuulira kamanyiro era n'agamba nga luli bwe wakatwala wavaako ki naye nga ekyamazima naye ogwo mugugu gwo okulabirira abaana n'okugula amanda okulabirira amaka gammwe neefa bano abasajja tubayambako okugula amanda okusasula amasannyalaze omulundi oguddako tebasasula naye akabaketi ye kamuluma nnyo nti tutwale obuvunaanyizibwa bwaffe kati tumya akabaketi is even minor something small mama is not small it is lwaki omusajja abagambe nina kuba musajja nze panti enyumira nnyo jooza kwekunyumira naye tutunuulidde kuba njagala ereme kuguba omusajja atadde mu bucket panti ataddemu wiiki namba eri oli waggwe neerabidde oluusi tugenda kukola tugenda kati gwe linda mutoowo kitokyo kijja nedda bagamba abo be bamulinda abo bagambe bito byabale bito bagamba sigenda kuba na muto wange Dora ebyo byonna abasajja bye baagala najje wakanga wamuwa emirembe Dora obuyonjo abaana n'obeeyanisa ebikunta
ebikunta ebyanike ne bwobizza mu nju tebitukula babyoze naye nkugamba nti kululi watwalayo fayini nerozeemu nontwalirayo abasajja jaswa tebagala tuyamba bwe batuyamba tukifuula kagenderere wamma mwami John ndi mabegawo amina nene Uncle John lahuma amina tubalekala mirimu gyabwe gya school fees naye bwe tubayambako era nga tebaddamu kusasula ttaamu ejja lekerawo okuyambalawo batebasome mama bagenda kubeerawo nga tebasomye ngawo munaye woyagala akabaketi kabeerewo wali ebyo katwale bunaku ng'omukazi yakatwala n'omusajja naye akula obuvunanyizibwa bwe nange kati ddora bw'onaatambula bw'oti omwami olwagenda omukazi mukyafu ng'akuzira kisenge kiwunya ndibassa kisenge kiwunya ate tumanyina okujoga mwami John swiri obusogwe mwana nabunyise jjo anti mulina baby nkunyizaamu otandise muwozesa nappi ne pampa zitwaleyo nsuuliraayo ng'oyita ba maid nga bajja nga bakola ate maid bw'omusembeze nnyo ate naye ajja tujja kudda naalongo twogere kwa maid naye kuba kyensujje gw'oli musajja ndi mukazi ayogera ebituufu abasajja babiri ku programu eno byesaategedde naye nga tuli programu labuka tubadde tulabula omwana ow'obuwala mbadde ne mwami John agenda kubasiibulako abeeko n'obugambo bw'abagamba obulabula agenda kulabula bakazi balabule biki bye batalina kukola mu bufumbo nga bajjayo osiibule n'okusiibula neyanziza omutesitesi n'abakyagwe TV kozi njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakulu aba Helena Hospital abasupportinga programu eno naffe okusobola okubeera nga tuli ku mpewo kozi ne bannakyagwe bannaffe tubeebaziza abasobodde okuba nga bafuddeyo okutuwuliriza n'okubeera nti oba oli abo bafunyeemu mu mboozi eno gye tubaddemu eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abo abeetegeka okulaba nti basobola okufuna obufumbo oba olwedde abali mu bufumbo nga balaba tebigenda bulungi mbasaba babeere bagumiikiriza obufumbo basubireyo ebirungi n'ebibi naye ate ebirungi bye bisinga obulungi ate mu bufumbo abaana ab'obuwala baŋŋambye njogereko gye bali njagala kubakakasa nti obufumbo oba bizinensi kubanga ogenda n'ova ewammwe nga bw'oli naye akantu konna akakolebwa kabeera kakolebwa ku lulwo nabalo n'abaana b'oba ozadde kitwale ovudde eka mu bazadde bo tolina mwana n'ofuna ekyobugagga abaana ekiddako obalibwa era ne ku pasenteji ey'obugagga bw'abalo obeera ku mwanjo njagala era okwongera okubakakasa nti nga bali mu bufumbo abaana ab'obuwala bagezeeko okubeera abayonjo bagezeeko okubeera nga emimwa bagikuuma emikwano emibi bafune emikwano emirungi ku lw'obulungi bw'obufumbo bwabwe ate n'ekirala ennaku zino bamaama bwe mufuna ezzadde omukwano eri bataata b'abaana gukendeera mwongereemuuko awo ekirala abaana ab'obuwala temufuddeeyo okubabuulirira nga mwe bababuulirira oba n'abalala kubanga abaana ab'obuwala kati batusingako okumanya babeera ku TikTok babeera bamanya okusinga naye abaana ab'obuwala be basinga kubanga kati maama ne bw'anaabanga yandimugambye agamba nti biki bino byaŋŋamba so ntumidde bonna ababadde batuwuliriza abatulaba ntumidde mukyala wange maama Eva wekaanikwa ne dota wange Agnes muyozaayoza okuva mu busawo era mwagaliza birungi byerere nina muwala wange senior 6 awo bayitawo kansinga badde mama singa yajukiddewo dda abasajja bamalina baana gye basomera abaana tumanyi ekiyunga SS mutumidde nnyo era mwagaliza exam ennungi nsigadde nze Basanya John nga ni general manager ku Jowate Trees and Nurseries in Masindi era njagala kubeera nga muwagira ebintu byaffe ebya nurseries omulundi omulala tujja kusinkana ku programu y'obulimi nga tulabula abalimi kubanga obulimi
amaka byonna bitambulira wamu ne gavumenti yaffe no amaka bwe gataba malungi tesobola kutambula bulungi neyanziza nnyo neyanzeege tukyaza wano tulabula abalimi Amina. tujja kudda kubanga abalimi balina bingi bye bakaaba eddagala liri fake ensigo ennungi bazijjawa ettaka tugenda kudda nga tulabula ku balimi kati tugenda wa Nalongo nkujjukiza subscribinga genda awo ku YouTube tufollowinge likinga subscribe Nalongo aniifo ono omukyala ate omwami awulereza abaami agala abaami babiri n'abakyala ababiri oba abasatu kati gwe maama nnyonnyola abasajja tubadde basatu omukyalo obabuulire biki bye balina okukola nga baze mu bufumbo kale balabule ku biki ebibeerayo era babikwate batya ate omala osiibule. So abaami baffe tubeetaaga bane tekitone kikazi kiteetaaga musajja nange mwetaaga bane we love them, they are our best friends. Yes. They are our problem solvers. Buli ekiba kiguddewo tuddukira wammwe. Dora sijja kujja waawuwe era nsooka wa boyfriend. By the nze wange mwita boyfriend. Yes. He's my boyfriend. Bagambe aba boyfriend. So twagala nnyo batwagale. Bane Mr. John twagala mutwagale. Era tukikola. Communication nnungi nnyo mu bufumbo bwaffe. Mbana bingi ne mbyetika ku mitwe n'osirika nabyo. Naye nyumizaako ebigenda mu maaso. Ekyo kijja kummala okunzikakkanya. Buli kana kujjangu ng'oli mupya stress mubana nnyingi. Naye bwe muba muze gye tuli muzikakkanye. Stress free. Stress free. Yes. Balemezi kakanyiza eri mu namba 2. Mu namba 2. Mu bito byaffe. Yonna jangu buli gyogenda genda ng'oli mupya tukunyumirwe. Malina kuzina buli omajja na musimu gwe n'atula ku simu ye n'abeera. Simu. Bede ne simu mbi nnyo. Tujja kudda tunyumye ku bintu by'essimu, tudde tunyumye ku kintu ky'olugamba luwo omusajja. Osiibudde? Sinnaba. So abatulaba abatuwuliriza bane tweyanziza programu yaffe eno. Nze Nalongo Hanifa Namubiru mbeera Kiyunga administrator Raha Bakery and School for Kukale. Tusomesa okubekinga, tusomesa okufumba. So mutuwa abaana bajje basome short courses, longo courses. Wetuli Kiyunga awo kuzinane wa Pastor Kyakuwa stage. Ne namba yesimu eri 0704 32 2005. Bane mujje tusome. Alright, tubadde ne Nalongo Hanifa awulereza lawyer w'abaami. Tubadde ne Uncle John Basanya. Tuyanziza tweyanzeege tujja kuliza Uncle John atulabule ku by'obulimi program labuka nze nayiga Dora nga bulijjo tutambula ne Ivan ku kamera nenga nkujjukiza ogende ku Herona Hospital bakulongoosa amaaso g'ensengi ate ku bwereere ate ne nkugamba ne Prudence Junior School gyeri nnyo okulabirira omwana wo n'okumusomesa naye nga tubadde wano Countryside Eco Resort ngano ku Kayunga Road ng'onootera okutuuka ku satellite mbatumiddeko nnyo mwenna abaagala eby'obufumbo tugenda kudda twogere ku basajja abagamba nti bakazi baabwe babakolera olugambo nga bazze ewaka so nga banoonya bajja ku stress musajja yagamba omukazi buli wenzira onkolera olugambo nongeeza ebyabaddewo lwaki onkolera olugambo ifa woobeera ng'onyumirizaako ku mwami wa biki ebyabaddewo olunaku lwonna oba ku mulimu luba lugambo olwo. That is communication. Communication. Ba munyamwe ekibozi. Munonye engeri ene batuuse. Eri gye mugenda. Muri happy ze nayiga Dora. Era bingi weraba. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa.
dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you